olwammwe tukakasa nti mugenda kubeera naffe ekiseera kino ate era ne bujja. Tukakasa nti mummwe tulinamu bamaama ne bataata. Kale nno tusiimye ddala era twebaza Katonda olw'obulamu maama waffe bw'afunye. Olw'embeera gye tulimu n'obudde tusaba tukome wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanzege abebata abaana bamukadde waffe mugenzi. Saba tukanye twakkiriza buli munnabyabufuzi atuuka tujja kwaniriza okubeerawo kwe, naye okwogera nja kubategeeza kugenda kwako abantu babiri bokka era be mujja okuwulira. Nsaba muneeyungeko twanirize Honorable Nkunyingi Muwada, naye tuli naye mu kukungubaga kuno. Twaniriza nnyo ssebo. Okwogera kwe tulina ku abantu babiri bokka abasigaddeyo, okwogera kuno okulala kujja kubaawo nga tuvudde e Magombe. Embeera mwenna mugira ne gye mulidde wala gye tuvudde bajja muvudde asibiwoomu nnyo. Tugenda kufuna okwogera okuva eri bataata okutono ddala n'ebyokwongerako bagenda nabo nga tuvudde e Magombe. Ate bwe tumala okuwuliza okuva eri bataata tugenda kuwuliza ekigambo kimu bibi okuva eri omubaka akiikirira Kyaddondo East. Mujja kunzikiriza tunyumizamuko nga ekyamazima ayina ekibiri byagwamu mutuuze mu kitundu ate era nga mubaka akiikirira ekitundu kyaffe. N'olw'ensonga eyo kiba kya bulyazamaani tujja kusaba ekintu kiri kimu. Omukwano gwe tulina eri omubaka funa tugumanyi mungi nnyo nnyini ddala, naye olw'okwewala embeera kuba essanyu lyaffe ate abamu libanyiiza, tujja kusanyuka mu mbeera eyo tusobozese okuziika okukuba tukwataganye bannange tukanyiza Katonda yebalekase bataata batubuze ku bigambo tono ate nja kuyita anabaddamu. Banyabo ne basewo ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo ng'okwogera omwagala. Nsooka okwaniriza bannaddiini bonna abali wano, Father Ddungu, Father Luweero, Father Gwanamukulu w'Ekkanisa y'abadde wano eggulo, n'abalala bonna abakudde mu Kkereziya n'omutundu ebirala. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri nyiridde wano mu linnya lya bataata ku nnyumba eno. Bataata b'ennyumba eno bali wano abataliwo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekyo nga nkimaze mwenna abali tubaaniriza. Ffe abali wano n'abataliwo twe tubaaniriza mu linnya ly'omugenzi ono. Kubanga yandibadde omugenzi wabadde yalinza ogenyire, naye olwokuba taliwo twe tutuusa obubaka bwe gye muli. Mutulabira abeeka tusiimye nnyo okubeerawo kwammwe wano. Ekintu ekirala kyenzaako abazzukulu n'abaana njagala muwulize ekigambo kino. Isa alina ekigambo kyabagambye. Temwerabiranga maama yasandise olugendo lwe olunaku lw'eggulo. Ali mu lugendo olumutwala mu ggulu. Mbadde okubagamba somesa emu yokka kireme mala nsabira maama atuke mu Bwakabaka obw'omuggulu. Nyabo musabire maama atuke mu Bwakabaka obw'omuggulu. Ebirala byonna ne mutaabisabe. Mbagamba nti no bannyabo ne bassebo omugenzi agenze. Teweraliikirira nzayogera naawe nja kwegatta n'abaana n'okusabira. Buli ali wano akusabirenga, tambula olugendo bulungi, naffe otusabire kutukaali tuli kutuukako. Mukyala Saara, tambula mirembe, weeraba. Tweyanza nnyo obadde obubaka okuva eri bataata. Tusigaza programs bbiri tugende e Magombe. Program esooka ey'okuwulira okuva eri omubaka wa Kyaddondo East Constituency ate nga mutuufu mu kitundu, ate bwe tumaliriza tujja kuteekako ebimuli. Mu kuteekako ebimuli tukkirire Magombe. Obubaka bwonna obulala bujja kusomebwa nga tuvudde e Magombe kuba wajja okubeera n'okufuna ekyokulya. Nziramu okwaniriza mwenna bakadde baffe abali mu nsiike y'ebyobufuzi abatweyunzeeko mu kuziika kuno. Tweyazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala okutulinnyira mu musaayi. Nja kusaba mukadde kano okwaniriza ssebo omukadde waffe Kyagulanyi Ssentamu MP Kyaddondo East Constituency omutuuze omugere ojje otubuuzeeko mu bigambo ebitonotono.
Abooluganda omukama mulungi era obudde bwonna. Bino nno ebigambo tubikozesa bamaama ne bataata okuzaayo ekitiibwa eri Katonda eyatutonda ne bwe tuba tuli mu nnaku efaanana bweti. Okusooka nja kukubagiza ku lwange ne ku lw'enju yange ne ku lw'abantu bonna benkulembera ab'enju y'omugenzi Roziyo olw'okubibwako maama Namwandu Roziyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ate nyongere mbasaasire mwenna batuuze banna olw'okufiirwa naye ate ne tutafunana mukisa kukungubagira ku mukadde waffe mu kitiibwa ne mu kwagala olw'embeera etuteekeddwako, naye nga ffenna tumanyi nti embeera eno tetuteekeddwako okutukuuma bulwadde wabula etuteekeddwako lwa mbeera y'abufuzi. Era newankubadde buli kibi kijja n'ekirungi, njagala okwongera okubategeeza embeera eno ey'obulwadde ze ndabanga Katonda gyatusindikira eyongere okutukula amaaso tulabe engeri gye tufugibwa, kubanga okumala ebbanga ddene tuzitugera ku nsonga zino nga buli omu agamba aho yali mu byabufuzi, naye kati kino ffenna tusobola okiraba basebo ne bannyabo titukulemberwa oba tutambuzibwa mu mbeera ddala etasaanidde. Amakanisa n'amakereziya tegasobola kugulawo, amasomero g'abaana baffe tegasobola kugulawo, bizinesi zaffe bodaboda n'ebirala ne saluuni tesobola, naye ate ng'emikolo gigenda maaso n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Manyi nti bino byenjogerako abantu abasinga batya, abantu abasinga bakubagana amameme, naye kye mbagamba bulijjo tekirwa kwetagisa muntu yenna okuggyako ffe kennyini abaana bamwe okubalaga nti kisoboka era obalaga nti kigenda kusoboka mu bbanga eritali lya wala. Zeno gye tubadde tugenda okuziika wamu, tubadde tugenda kuziika omutaka omuwamagezi aluwa amagezi ze maama Nzaala Enalunkoma mukyala wa Ndiga. Nesobodde nakuziika ku jjajja babategeeza Kyagulanyi ajja omulamba bagugyawo. Bino ebigambo mbyogera taata ne bamaama kubanga tewali mukisa mulala gwonna gubyogera. Ate mbyogera kuba njagala mundabe nti nabyogedde ate nkya mundabe nga nkyali mulamu. Oba oliawo kyekijoba wamaanyi kuba abantu baffe abasinga batya baganda bange. Wano muli wammwe temulina nsonga ebatiisa kuba tebasobola batta bamalawo, naye kubanga bakiteeka mu mutwe tubeere nga tutya era tutambulira mu kutya. Bakitaffe batambulidde mu kutya emyaka mingi nnyo nnyo, kati naffe emyaka tuyingiraana n'omugigi gwaffe gunabeera n'okutya. Kitegeeza nti bandigana amagujje ge tuzadde nago gagenda kusikira okutya okwo, naye nga buli kye twetaaga okutereeza ensi yaffe etambule bulungi tugiina. Bino mbyogera mu mukwano, sibyogera mu bukyayi, sibyogera mu kusiga bukyayi, naye mbyogera mumanye kubanga mulina okumanya bannange, mulina okumanya emmwe essuubi. Nsanga abantu bangi ne baŋŋamba essuubi tulina mu ggwe, naye nange ndiina mu mmwe. Kuba munaaba temuguddewo maaso gammwe kulaba tujja kusigala nga tuli kyekimu. Fe abamu twewaayo nga saddaaka naye kizaamu amaanyi okulaba nti bannaffe naddala abavubuka bagenze baggula amaaso. So bwenfunye omukisa guno njagala okubajjukiza naddala mu abavubuka mujjukire nti muyina okulembera bannammwe. Tugenda kubeera n'okulonda kw'abavubuka, mwesowoleyo mwesimbewo bannange, kasita oba ng'oyimiridde ku mazima tubajja kuwuliriza. Ate nammwe muwagire abantu abatuufu. Neerabidde n'okwanjula bannange bendi nabo. Ku ludda luno nyina meeya waffe ow'ekitiibwa Tone Kimba Ssempebwa, ate ku ludda luno nyeera munnange Honorable Omwadankunyi. Bano n'ababiri bonna baagala kunsikira kubanga sikomawo ku ba MP n'abagamba nze ngenda kwesimba kwa pulezidenti ate mpawule. Ne bano bannange ababiri kyalina okulondako omuntu omu, simanya ani anaakwata mamuli ne tujja kuteesaganya kuba bonna tuli banywi. Tujja kusala amagezi tulabe nti tubasindikira ku muntu omu musobole okutambula obulungi. Eno y'embeera kumeeya n'abalala nga waggulu basebo ne bannyabo. Njagala okweyanza olw'omukisa ogumpereddwa okwogerako kubanga ndi mutuuze wa kuno Magere. Ekyokubiri yenze MP atwala ekitundu kino. Kale mbebaza newankubadde babataddeko amateeka nti Kyagulanyi tayogera ekintu kyonna kubanga ajja kubuusa abantu. Munnange bweti bwe tutambula ne twogerako ey'abantu baffe era n'abatufuga mbagambe nti munnange kuno tuli kwaffe era tulina okwogera
nga bwe twagala okwogera. Mbasaasira nnyo bannange mwenna ab'enjiyo omugenzi, Mukama abagumye, naye nammwe abasigaddewo nga mukyali balamu kibakakatako nnyo okozesa buli lunaku lwe muyina nga mubunya amawulire bw'atasobola kwogera byenjogera kubanga otya waakiri bigamba abantu mukasirise. Bwe muba nga mutudde ku mmere abaana mubagambe twamala kugulawo maaso, twamala kulwanyisa sirimu bwe tutyo ne tuka tumuwangula bwe tuba okulwanyisa effuga. Oli mu saluni, muli mu nnimiro, muli waka tumubagambe abaana tebatiisa taata ne bamaama mutuwa sobole okununula eggwanga yaffe kuba tuli mu buwambe. Naye ffe ng'aba people power era abatongoza ekibiina ekya National Unity Platform tubategeeza nti mu myezi ena Mukama ng'akkiriza tugenda kununula eggwanga lino lidde mu mikolo gyammwe basebo ne banyabo. Mwebanyo tweyanze nnyo tweyanzige basebo ne banyabo twebaza obutabamu obulagwa. Kansabe akadde ke tusigaza tugenda kakozesa bwetuli badde betukakkaneko tubeere bakakkamu. Twebaza nnyo omubaka wa Kyaddondo East Constituency Honorable Kyagulanyi Ssentamu olw'ebigambo ebirungi bityo ate ebizamu amaanyi. Okusala tugenda mu kadde ka kuganzika bimuli. Bwe twala okuganzika ebimuli tujja kulemberwamu ekereziya. Tuve Magombe tugenda kudda wano ate okugabula ekyokulya n'oluvannyuma obubaka obulala obutasomeddwa obabeeza enjawulo ba MP tujja kubusoma nga tukomyewo. Nja kusaba abaana mwenna mujje tulabike nga tugenda okuteekako ekimuli kya maama